resurface. Good morning. Good morning, Uganda. Good morning, members that are here. You're most welcome to this first press conference when I have just assumed authority over this microphone. So I want to welcome members of the National Executive Committee. Please stand up for recognition. You can all stand up for recognition. Wow. Take a call 360 because people have been speaking and talking out of ignorance. Please have your seats. Give them another applause. That is our National Executive Committee. A team of very competent, educated, loyal, courageous, and industrious leaders. You're most welcome, members of the National Executive Committee. I want to welcome our eminent members. Thank you very much for your presence. I want to welcome our councillors, Lord Councillors. Please stand up for recognition. And I can also, Lord Councillors, stand up for recognition. You're most welcome. When I say Lord Councillors, even at the division, what's one? All those are councillors, but O'Shea is yet to be, even to get a card, but he was standing. You're most welcome, O'Shea. I want to recognize the presence of, yes, our speaker, our dear speaker of KCCA, Zahara Ruhirika. I want to welcome members of parliament. You're most welcome, all our members of parliament. I can see Honorable Sanja, you're most welcome. That one is a Mugole. You should always clap harder when he stands up. Our power! People power! Our power! You're all most welcome. The foot soldiers, you're most welcome. And all of you members, you're most welcome. I want to also welcome the media. You're most welcome to this press conference. The instructions I have under 1 hour. And without wasting any time, Mr. President, today we have a team that is joining the National Unity Platform. It comes from Nakawa. And I want to take this opportunity to invite the team of this Lord Councillor. She's a sitting Lord Councillor. She's a minister in the council today of KCCA, and she's coming from FDC. Namazi Olivia. Please, Namazi, you're most welcome to. Thank you. Can I have you guys, please go and sit. That is the power. So now as you will have you have 2 minutes to welcome yourself here at the National Unity Platform. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Chagulanyi. Our president. Owechitibwa, the president of the NUP, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Owechitibwa, leader of opposition at MP wa Nakawa West, akalulu kalo kungasikawulira.
MP waffe. Several Vice Presidents, Secretary General, the Honorable MPs, the members of NEC, Speaker wange sikwerabidde, ate era ne Mayor to be, Sanu Janice mwerabidde, ba Lord Councillors bannange ne ba Councillors bannakawa West mwenna abaze okumperekerako neyanziza. Erinnya lyange nze Nalongo Olive Omubwati. Abatoli bampita Achel Keken, ate abanubbi bampita Waibara. Leader of opposition tumuyita Otega, eyo waffe. National Unity Platform. Several President wa NUP. Kituufu ngambye mubadde munneegombera wala naye nange NUP mbadde njegombera wala. Era neebaza Katonda nti olwaleero nzize ngatte amaanyi gange oba oliawo amatono kukisobole okuleeta obwenkanya eri bannayuganda. Eddakiika bampadde 2 naye nange neekozeemu ka 360 awo tuka update profile kange. Naye nga mu ddakiika emu, Mr. President, nze ndi grassroot mobilizer. Omulimu gwaffe nga bakansala abakulembeze abawansi kumobilizingira kibiina. Mwe musobole okujja okuva waggulu ng'ekintu kiri taratibu ng'ate oluwombo lw'entula. So nze ngenda kukwata ku kya mobilization, ngenda mobilizing abakyala, abavubuka n'abawala bonna ngenda kubakwatako okulaba nga tumyusa Nakawa West nga Lopu ye komanda waffe. Ekisemberayo ddala Mr. President, nze ndi former guild president wa Kyambogo University. Kitegeeza nti ne mu chapter za university ngenda kuzikolamu omulimu. Ngenda kumentalinga abaana kubanga ebyo by'ebimu ku bintu bye mbadde nsinga okukola. Part activities ngenda kuzibeeramu Mr. President okulaba nti ngatta ettaffaali ku kibiina kyaffe eky'amaanyi ate kirindiridde okutwala obuyinza. Banne munzikirize ndoza nkome wano naye mbeeyanzizza okunnyaniriza nzize n'omutima gwange gwonna. Nagambye oyinza okwebuuza lwaki NUP. Nze nagambye nti nno abantu bwe babeera nga balina enjala ey'enkyukakyuka, okufumba emmere kulimu emitendera mingi, nga mwe muli okuyunja ettooke, mwe muli okuwaata, mwe muli okusaaniika, ate era mwe muli n'okugijjula. Kakati nze nasazeewo kanzije mu bibiina by'opposition gye bateekateeka okujjula. Oba oliawo nzije weŋŋamba okujjula weŋŋamba enjala quote enkyukakyuka. Ngambye kanzije oba oliawo njozi obanga simuule oba ntwale emmere ku dining bannayuganda basobole okuwona ennyonta. President nkomye wano but I'm so humbled. Kano sikerabira President sifunanga mukisa kwebaza ab'Nakawa tetwebazanga President tukwebaza kubanga wasobola okulonda leader of opposition nga Nakawa. Sebo tubeerawo naffe ne tuvimba ne tugamba nti Lopu ffe tumulina. So President webale ate nga Lopu mu butuufu omubuli gwaffe agutadde waggulu atadde Nakawa West ku map. So neyanziza nnyo Sebo w'ekitiibwa Sanu Byandi. Ndowooza wagamba omusambi ono amazzi tumulamuza. Sebo Mayor tu Mukama atuwe nnyo ffenna omusani yanze okumpuliriza. Omubwati Nalongo yaleta nekesi kulumbe mukirize Mr. President ojje oyanirize mama wange ono Nalongo. Nansaba
mfune akafana nyine party membership empia. People power, our power, NUP, everywhere. I will ask the Secretary General and the leader of opposition to come also for a picture with our Namazi. Njakusaba wano ofune kifaananyi ne omubakawo ne Secretary General ne ba Deputy President ne President Deputy President mutu wa watu tujje tufune ekifaananyi kino. Okay, let's have that picture very quickly. Nange nchiri mweno mu overdrive. People power, our power, NUP, everywhere. Asante sana. Thank you so very much. Wanubi aniromu DJ. People power, our power. Nubiani. Loka Nubiani. So go wamaze David Baba bikuwa data. Kali. Congratulations. Thank you very much. Namazi Olive. Tuyinza okugamba nti tiimu eno obadde ogyetaaga kubanga yo nnwanyi. Omulwanyi tayinza kuba wantu walala wonna. Madrid bweba esolooza abasambi esolooza aba Galacticos. Kakati NUP ye Madrid yo Galactico. Buli wakali alina kubeera wa? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mr. President, I want to thank you for that job well done of ushering in our new member. Let me invite the Secretary General to come and address us. After the Secretary General, Mr. Secretary General. After the Secretary General shall have the spokesperson, and then we will get from there. Thank you so very much. People power. Ugalwa Comrade Waiswa. Mr. President, Deputy Presidents, Leader of Opposition or a parliamentary team, all NEC members here present, we are very happy to be here. Like we said, today is a brief one. We welcome you, Comrade Namazi, to NUP, the National Unity Platform. Adego chikubye nnyo kubanga kati ozemu bitibwa biri nyini president wa deputies NEC yoneri wano kugambo chikubye nnyo. There are just two issues I want to address and then invite our spokesperson. The first one is on the elections of special interest groups. Like we have indicated to you, fellow citizens, the regime is in panic, the regime is in fear. That is why in these elections, the youth elections, in over 80% of the districts, the National Unity Platform candidates were challenged in many instances. In many districts, some of our candidates were not nominated at all. In some cases, the electoral commission officials would claim to be going for lunch and not return to pick the nomination papers. In some other cases, they simply said that those are NRM elections. And that happened in districts, especially in Ankole sub-region and others, where they were saying that these are elections for NRM. And so they were saying that the people who are in the NRM register automatically are the ones who are going to be included in the youth register and all that. Here in Kampala, you saw what they did, and in many parts of Buganda, where they deployed goons, who some people call hoodlums. That is very complicated English, I know, but it's okay. They deployed them to beat up our people, our candidates, and some actually got severe injuries. What we did as a party, we took a step and complained formally to the Electoral Commission, and they conducted a hearing last week. These elections are supposed to be happening on Thursday this week. As I speak now,
we have not gotten a ruling from the Electoral Commission. You can imagine. Today is a Tuesday. The campaign period for the youth election, and some of our candidates were not nominated at all. We complained, like I said, and so our demand to the Electoral Commission was that they should reopen, at least give 2 days for nominations and give 2 more days for campaigns. Because now our candidates, and that's not just for the youth election, that happened also for the older persons and PWDs. So, the NRM, as you know, before NUP came on the scene, these elections, NRM had decided to completely take them over and, in fact, block everybody else from participating in them. But when we came as the national platform, we insisted that these are national elections and we must participate in them. So because of that panic, that is how they have decided to respond. So as a party, we are trying to study this issue, and we have told the Electoral Commission that if they do not adhere to what we have said, we are going to take legal action. Because many of our candidates ended up not being nominated. And this happened in Yumbe, it happened in Soroti, it happened in Koboko, it happened in Husheni, and many other districts. What the Electoral Commission did, even for that hearing, they called us on one evening and said that the following day by 10 a.m. you should come and present your case. And we asked them, how do you expect us to mobilize all these people from other parts of the country to be able to do that? So, ladies and gentlemen, that is it about the special interest group elections. However, despite all that they did, some of our people were able to nominate. And we want to ask everybody out there, if you see an NUP candidate, go and line behind them. We do not expect any young people in this country to be lining up behind the NRM candidates. Behind the bus which no longer has tires, which no longer has a steering, the windows recently fell out. Yeah. Those young people are in that situation of hopelessness because of the regime. So I don't expect them to be lining up behind those people. So those places where we've been able to nominate our candidates, want to encourage people to go out and vote for them. So, Janguano, come here, Akiso Benjamin, since you are representing the institution. Hey, actually, come in now, Kawari, no Mepunganyisa, Mutsarako. Kuamombara, Ogoko Karejinga, Abavuka, Okweni Gilamkaruru, Kabavuka. Do you understand Luganda? My dude, Akiso. Thank you so much. I'm dear colleagues, we have not just won the Red Berets in words, but in action. And when I say action, most of you have witnessed. And this is a new energy, David Branch energy, that will lead us to a new Uganda. Yeah, so I urge all the colleagues, the youths, that with the institutions wing, we are coming. And when I say that we are coming in full force until the goons, he earlier stated, will be far away from Uganda and also the institutional level. Kunga Chagulani Kunga. Kunga NUP Kunga. Thank you so much. Thank you very much, Comrade Akiso. Katensonge mu Luganda very quickly. Ngabo kwetwa bagamba mu district ezisuka ebitundu 810 abavubuka baffe aba national platform batatakanyizibwa mu mbeera y'okwewandiisa. Era
Era ensonga eyo tukibaddeko nnyo nti wetwogerera olunaku olwaleero tukyalinze akakiiko ak'ebyokulonda katuwe ansa ku nsonga eyo kubanga twabawandiikira ne tukola ku formal complaint era abantu baffe ne bagendayo ne bawulirizibwa. Mwalaba mu Kawempe mu division zonna zonna za Kampala Central enakawa n'awalala abavubuka aba National Unity Platform babagaana okwewandiisa abasinga kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti singa abantu baffe beewandiisa baali tebagenda kufunayo n'omuvubuka n'omu yenna. Era ekyo bakikola mu districts endala Soroti, Yumbe, Bushenyi, districts zonna zonna nga bwe tubagambye ebitundu 80 ku buli 100 abavubuka ba National Unity Platform baba frustratinga. Awamu baali bagendayo ne babagamba nti kana akalulu ka NRM bokka. Awala ne bagenda ne babagamba nti bagenze ku lanchi ne batakomawo. Awalala ne batwala empapula z'abaana abavubuka ne batazikomyawo okubanominetinga. Awalala ne babagamba nti tebakyali mu register. Ng'okimanyi bulungi nnyo nti olondera Kawempe naye n'otuukayo ne bagamba nti kati gwe register yaffe eraga nti olondera Pigi. Kakati ebyo emivuyo ekibaddeyo kyekyatuleetera okukola complaint oba okwemulugunya eri akakiiko ako ketumanya obulungi nti tiketengeredde naye ffe kyetuba twagala kwe kubeera on record era twali on record. Era nga bwe mbagambye tukyalinze okulaba biki bye batuddamu. Twabasaba nti bongerezeeyo okwewandiisa waakiri ennaku 2. Ne tubagamba nti ne period ya campaigns bagyongere ennaku 2. Mwalaba n'abo abatono be banominatinga bwe bagezaako campaigninga kasita oli wa NUP baali babakwata era mwabiraba emukono n'awalala wano mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga walaba abavubuka kasita obeera ne wa NUP ng'olina umbrella babakwata ne bebasiba ne twebuuza kakati bwe mba mugambe nti waliwo akalulu ate lwaki temwagala abantu baffe bakampeininge. So ensonga eyo tugenda kitwala ne mu bukenzi amateeka bwe kiba kyetaagisa okulaba nga tufuna obwenkanya. Naye era tubasabye nti abo abatono be twasobola okuwandiisa mu balonde. Era tubeebaza nnyo abo abatono era abakadde be twasobola okuwandiisa bawangudde nnyo olunaku lwajjo. Mukirabye nti abantu baffe abakadde newankubadde babalemesa bo ate bakozesa approach ey'enjawulo. Regime yakozesa ssente mu kulemesa abakadde abasinga nga bw'otwala bano abakadde aba NUP babagamba nti bwe banewandiisa mu NUP tebagenda kusobola kufuna ssente ze bayita za SAGE Elderly Fund. Ne bagamba tebagenda zibawa bwe beenyigira mu kalulu on behalf of NUP. So bakulembeze baffe bacoordinator mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ye report gye batuwadde ey'Embale n'awalala mu Elgon areas eyo babatiisatiisa abakadde be twagezaako kuwandiisa. Naye tuli basanyufu nti abo abatono be twasobola okuwandiisa bayiseemu bulungi nnyo era mbadde ndaba forms ezimu nga bonna abayiseemu kakiiko ba National Unity Platform. N'olwekyo akulira abakadde eyimirira ssebo okubyeko ku mubala. Our power, people power, our president. Good. Secondly, the other issue I want to talk about is the issue of our brothers, Eddie Mutwe and others, who are in detention at Masaka. You all know that the court in Masaka ordered the regime, first of all, to take Eddie Mutwe, not to a hospital, but to take him to Maxon Bay to get at least slightly better medical attention. But the regime has refused. Up to now, Eddie Mutwe is at Masaka. One of the things we've been trying to do for all this time is to get just a date for their bail hearing to be had, for their bail application to be had. But ladies and gentlemen, up to now, Eddie Mutwe and Achileo Chivumbi and others, Smart, Gaddafi and others, have not been had. Every time they go to the judge says she has no dates available to hear their case. So we want to strongly condemn that issue because, as you know, Eddie Mutwe really needs to go for medical attention, even to be examined, to know what those criminals did to him when they took him to a safe house, tortured him and held him incommunicado. Kusonga ya Eddie Mutwe,
ne banaffe abali eyo mu kkooti y'e Masaka munajjukira nti gye buvuddeko kkooti eyo yasalawo ti Eddie Mutwe agibwe Masaka aleetebwe Luzira. Newankubadde twali tusaba nti ateebwe agende afune obujjanjabi mu ddwaliro erisingako obulungi, omulamuzi yagamba nti ave Masaka atwalibwe Maxon Bay awali at least obujjanjabi obusingako. Naye n'ekyo baagana okukikola. Naye okusingira ddala ebbanga lyonna tubadde twemulugunya ku kkooti z'amagye okubanga tezirina bwenkanya, okuba nti teziwa abantu baffe ennaku ez'okuwulirizibwa beero yaabwe oba okusaba okweyimirirwa. Naye kyanaku nnyo okulaba nti ne kkooti enkulu ey'e Masaka ekyagaanye okuwaaba abantu ennaku za bbeeyi okusobola okuwulirizibwa nga basaba okweyimirirwa. Kyova olaba gye buvuddeko bannamateeka era tubeebaza bonna ab'Amasaka bavuddeyo ne basalawo okussa ebikozesebwa byonna wansi ne bakola industrial action nga beemulugunya ku nsonga eyo eya backlog. Bagamba nti waliyo omulamuzi omu yekka, taate omulamuzi oyo alina emisango mingi nnyo. Ekyo kyova olaba lukimu yakwata ba Eddie Mutwe ne batwala mu kkooti enkulu nti babba simanyi esweta, nti babba mitwalo simanyi meka. Emisango gyali badde oli ne babateeberezebwa kuba nti akoze ogwo omusango, yali badde agenda mu kkooti ento oba magistrates court. Naye lukimu kuba yali ayagala tulemesa okubafunira okweyimirirwa, kyova olaba yabasindika mu kkooti enkulu ne bateekako omusango omunene gwe bayita aggravated robbery. So tuvumirira ebikolwa ebyo era tugamba nti ekitongole ekiramuzi kirekerawo okukozesebwa Mwami Museveni n'abantu be ng'enkoni gyatambulirako oba ng'omuggo gwakozesa okuba batakkiriziganya nabo. Enkoni luba lunyankole abatakitegedde ne lunyolo, naye nkyogedde omuggo guno gwetambulirako. Ekisemberayo ddala y'ensonga ya nomination zaffe. Twebaza nnyo bannayuganda okulaba nti abasinga Uganda, President yatugamba oba yabagamba nti Uganda erimu abantu ba mirundi ebiri bokka, abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Nga bwe mulaba ebigenda maaso mu ggwanga, abantu bonna abanyigiriza obasangawa Kyadondo wali gye bagenda, naye kaakati abantu bonna abanyigirizibwa obasangawa Kavule. Kyova olunaku olwaleero press conference yaffe tukitadde wano ekamooca. Munange mwekubireko mu ngalo okulaba nga mulina we musobola alternative we tusobola okukolera functions zaffe, kubanga ekiri Kavule kitokota. Abantu 10,000 buli lunaku bajja ne baleeta empapula zaabwe. So tubeebaza nnyo mwena abakoze ekyo. Twebaza badelegates baffe bonna baali wano ne tulonda obukiiko obukulembeze obupya obw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mulabye abalabe baffe bemanyi obulungi abataagalizangako National Unity Platform ebyanjwanjwa ebitategerekeka, era nga bagamba delegates conference ki bwebityo byonna bibadde boogera. Naye nga bwe mulaba neeki yaffe eri wano etudde bulungi nnyo. N'oyo muganda waffe Tamale kati member wa National Executive Committee, era ono yakiikirira informal sector, sagala bayita baneekolera jange, naye bonna abakola abagwa mu ttuluba eryo bonna yabatwala giwakaali yonna mu ggwanga lyonna. Era abavubuka abasinga ono yabatwala yalina ezammwe. Sibakuwandulidde. So people power kati ku nsonga eyo gyo waliwo ebadde bitambula nti bano abantu abalabe baffe bemumanyi obulungi nti bafunaka order biki. Njagadde okularifyinga nti buli kimu kyonna kyetukola kiri mu mateeka. Register yaffe eri ku Electoral Commission erina obukulembeze obupya. So members ba National Unity Platform bonna tebawo n'omu yenna eraliikirira. Mukimanye nti National Executive Committee, Delegates Conference byonna biriwo mu mateeka era nabo bennyini bakimanyi bulungi nnyo. Era nga bwe twaba Mega luli ne bagenda mu kkooti ne bayita abayaaye mu Luganda kkooti yabayita abayaaye ne bayita kyekirala bakondo, kubanga yagamba nti baali banoonya kasente balaba akalulu kasembedde
abafere kikigambo ekituufu kodi abayita abafere era ne ku lunaku olwaleero twagala bategeeza nti abo abantu bafere temubalowoozaako temuboogera nako abantu baffe bakimanyi nti national unity platform ne byonna byonna byetukola biriwo mu mateeka. People power, our power. Ku nsonga ya nomination gye buvuddeko twaissuinga document akakiiko kaffe k'ebyokulonda maybe nakyo kankitangazeeko nti tubadde akakiiko initially kabasaba certified copies ez'empapula naye ekyo oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okwogera ku mbeera munange gye battamu ey'obwavu era obukulembeze bw'ekibiina ne buwuliriza omulango ogwo ne bukkiriza nti abantu just baleete original ya senior 6 ne duplicate. So bw'oba olina senior 6 teweetaaga okugenda for certification. Bw'oba olina senior 6 gireete original yo ne duplicate bagirabe bwe bakomparinga ne balaba nti ntuufu then bajja kunominatinga bulungi nnyo kubanga sente ezeetaagisibwa mitwalo 3 gweoyinza okulowooza nti ntono naye abantu bangi nnyo munange tebazisobola. So obukulembeze bw'ekibiina busattewo okwanguyiza abantu baffe okusobola okwewandiisa okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Sebo omwogezi w'ekibiina kyaffe era nga gwatukulembera mu parliament kankuyite obyogere. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. So, Mr. President, we're going to organize. So, Kagamba, 1, 2, 3, we go. Mr. President, Deputy President, our Secretary General, members, colleague leaders, I've seen a number of members of Parliament that have also joined us. You're very welcome. MPs muyimireko. Abaka abali wano. Manya abamu bageri kafule ki process efuse process abaka tusanyuse nnyo balaba abali wano. Mwamaze okuza empapula. And all the leaders present, councillors and everybody, it's good that we are here this morning. Bane wano wetwatandikira wano wemulaba wano. Wali no tewanyirira ne bwe wati. Ye wano twatandikanga akazimba akali wano ke kali kokka. In fact sina konnanga kalinawe kakoma. Wano jasinga kibangirizi ba youth nga baberanga wano nga bali ize ne tutandikirawo ne batuyita kaweevu ne bagamba abo bagenda kugwa ne tuteekawo ekitebe ne bagamba bano balabika bali serious kati tulina ekitebe kino ekyafuuka n'essomero tulina n'ogutebe ekavule buliko ogutebe kino kiba kitebe tulina bannaffe abatalina nakatebe gye bali eyo naye twebaza Katonda nti tuze tutambula tusenvula era nga tujja kutuuka mu Uganda empya gyetwegwanyiza nandise na Luganda kale twagala okwaniriza Nalongo Namazi Olive K omubwati mukyalo oyo tubeereye nakawa nga tuzoganya nga tubalimu abantu baffe eyo ne buli zjo nga bamubuuza ebibuuzo naye Nalongo sokolindeko kakati oyagala kubeera mu fight n'amanyi g'abantu. Nalongo n'abagamba temutya just muyineeko katayi mukatuuse. Nalongo tukwaniriza nyonyini ddala. You're very very welcome to the National Unity Platform. N'abalala ndabe ne Councillor Edwin. Councillor Edwin yimirirako oyo naye yatwegattako juzi awapa Councillor okuva ekyamboga eyo era tina tukwebaza ne bannammwe abazze bakola omulimu ogwo. Sebo kanso nalukula ndaba wekweka omulaba yekweka jangu wetolole ojotule wano kumpi nange wano. Manyi gwe nina kukuuma nnyo kubanga waliwo abaagala okuzoganya
ate nga tebajja kusobola tulira ddala wano wennyini wano kumpi wano wenkulengerera Kanso Nalukoola yavuddeyo Makka yazze n'emikisa mingi Haji Nalukoola saisa okulaba Haji bahaji nno nakula manyi bahaji yo bera basajja banene bawanvu kati bahaji labo benkana Sebo Kanso Nalukoola honorable nyolera ddala waliwo abadde babuuzeeyo nti naye Nalukoola akyali mubaka ono ye mbaka wa Kawempe North ono waliwo abayaayi abaali balowooza nti bajja kuzanyira ku maanyi g'abantu ne tubakubirayo mu kalulu olwaveeyo ne bagaaka tugende mu kooti tufune be tujingirira era nayo tubalimu ono ye mubaka ow'ekitundu ekya Kawempe North badde ku nsonga y'okwaniriza abatwegaseeko n'abalala kubanga kati twasalawo buli press conference gye tubeera nayo abantu bajje batwegatteko waliwo n'abalala babadde bajja bava wala ne tubagamba leero tugenda kuwangwa muyinza obutatusanga tujja kibakolera ku press conference eddako eno gye muzze bannange era nga president bw'atera okugamba kitokota naye tuzze tubalaba nga muli banywevu ng'abantu mbaweereza nga mubalimu ffe tutambulira ku maanyi g'abantu tekitubeezaawo so tubeerere ddala ku nsonga eyo enkulu kigambo kimu bibiri mwalabye UPDF Amendment Act muzeeyo oli musajja mukulu yakitaddeko ekinkumu era nga bwe kyali kisuubirwa kubanga lino tteeka lyali lirye eyatuula n'alifumbafumba n'aliwa ababaka n'abawa ne ssente miliyoni 10 muyise etteeka lino speed okulaba nti asobola oddikuza yenga ye okutunyigiriza ffe bannankyukakyuka nga bwe twagamba eggwanga nti ensonga eno tugenda gitwala mu kooti era tuli ready tulinze etteeka limala okufulumira mu lupapula lwa gavumenti lwetuyita gazette kubanga after assent tulina okufulumira mu gazette immediately tugende mu kooti ffe tuli ready ate balooya tuli bangi ennaku zino tuli bangi ne president looya oyo Kanso Kanso Kyagulanyi omulabye kakati twabadde mu meeting yaffe nga bakanso era nga naye agirimu nga Kanso ate mu meeting eyo ne munjukiza nti kakati olaba gobeera junior Kanso kufya naye twabyogeddeko era nga balooya tuli ready okutwala ensonga eno mu kooti tulinze etteeka lifulumire mu gazette tugende mu kooti lwaki tugenda mu kooti okusookera ddala tuyagala tugisoomooza nga tugigamba kooti ye yasalawo nti abantu ba bulijjo baleme kutwalibwa mu kooti z'amagye nti n'ab'amagye ow'amagye naye bw'abazizza omusango atwalibwe mu kooti za bulijjo eri kooti y'amagye zibeerenga disciplinary committees kati ekyo baakivudde nga bamenya ssemateeka akawairo 9:2 akagamba nti toyinza kuyisa tteeka erivoola ekyo kooti kyesazeewo kati kooti tugigendera tugigamba banaye tubasoomooza mwerwaneko kubanga ekiragiro kya kooti kyayisiddwamu olugaayo katusubire nti kooti ejja kuyimirira nga yeetengeredde egambe nti nedda kooti yasalawo kino paalamenti yasalawo kikyamu ekyokubiri banaye tewaliwo consultations babikola byonna speed nga oba oliawo balinga abagamba waliwo ekisiriira twali twagala naffe tugende tuweeyo endowooza zaffe naye tewaliwo kakisa ebibiina ebyenjawulo kakati ffe ng'ekibiina ebbaluwa etuyita twagifuna ssaawa 2:50 nga bagamba mujje ssaawa 3 mu kakiiko ekyo tekisoboka n'abalala mu abalala aba Uganda Law Society nga beemulugunya n'abalala so tewaliwo consultation ku tteeka lino ng'etteeka bwe likirambika obulungi so ku lw'ensonga zino n'endala tulinze gazeti efulume ng'erimu etteeka eryo enkeera tubeera ku kooti era katusuubire nti kooti ejja kwerwanako kubanga kooti yasalawo ku nsonga eno naye gye tugamba bannayuganda nti ensonga zino waliwo abamu abagamba nti ezo zikwata ku NUP aba NUP be basiba be batulugunya ba Edi Mutwe nti oyo simwinaako na Luganda naki efugabbi buli omu lijja kutuuka ku luggi lwo mu buli ngeri yonna juzi mubadde mulaba EPS Express Penalty Scheme
bulijjo n'abaali basirika abaali bagamba naye NUP mukubanyokerere gavumenti mugireke ensonga ezitambuza bulungi bonna baavuddeyo ne boogera ku lwaki kino nakyo kyatuuse ku luggi lwabwe yali agamba nze sirina buzibu abantu bange tebawamba naki kaakati neyeekanga ng'alina okusasula obukadde nga 3 buli wiiki lwa fayinzi ezitategeerekeka kituze tugamba bannayuganda nti effugabbi buli omu lijja kumunyigiriza ensonga zino tuzitwalinga zaffe ffenna tukwatire wamu era mwalaba amaloboozi gonna ffenna amaloboozi ne gavaayo ne batyamuko ne bagamba eno nsonga ng'ekaaye minisita n'agiyimiriza era tulina kulemezaamu kubanga ayinza okukeera enkya n'agamba nti bizizaamu n'ekyo kye tugamba nti ffenna effugabbi litukwatako oba oli wa kibiina ki oba tolina na kibiina waliwo abagamba nti ze politics tankwatako kati bannamukuba kipapula kya fayini kitategeerekeka abo ne bagamba nze politics tankwatako kaakati mwalabye abasomesa aba arts zetuyita humanities nabo bagambye nti ekimala bali mu kwekalakaasa ku lwaki olw'obusosoze gavumenti yagamba nti kati aba sciences butujja basasula omusaala ogukubisaamu ogw'abalala emirundi ng'ena ekyo kiba kikyamu bonna basomesa basomesa kyenkanyi basomesa abaana be bamu lwaki omusaala oyongeza gw'abamu ate abalala n'otagwongeza fere tugamba nti aba sciences omusaala gwabwe bagusale nedda bulijjo kye tugamba nti bonna omusaala gwongezebwe naye kati bakola ku sayidi emu katwalabe nga n'aba arts nabo bayimuse bulijjo tuyogerako eyo mu palamenti nawa nga tugamba bannaye nammwe muyimuke betulwanako amaloboozi nga tegavaayo tugenda wali ne twogera oluzungu ne tulwogera ne batubuzaabuza naye kirungi nammwe mutandise okwerwanako era tuli mabega wammwe ba arts teachers mulwanirire obwenkanya n'abalala eggwanga lyonna ali eyo nga gwe tekinatuuka wuwo kugamba okyali safe kijja kutuuka kyovudde olaba tugamba tugenda mu protest vote akalulu ak'okwekalakaasa kubanga ffenna tulina embeera gye twagala okulwanyisa gye tulina okwekalakaasaako effugabbi obulyake obuweereza obubi obusosoze okutulugunya abantu n'ebirala bingi ffenna bitukwatako so tweteeketeeke nga tugenda mu protest vote eyo abantu bano tubasiibule bana ekisobokera ddala abali balowooza nti ne wano tetujja kutuukawo ndowooza mulaba nti abaana bano batuyita baana munaye pulezidenti ate tetubawakanya kubanga tuli serious bannange kati n'abakadde mubalaba nabo bagamba nti NUP si kibiina just kyabavubuka kati n'abakadde twafunye abakulembeze abawerera ddala olunaku lw'eggulo baga nti guno gwe mugendo omupya abakadde banaye tubaaniriza banaye omusinkana abakadde eyo mubaanirize ayinza okuba tasobola kudduka ku speedi ng'eyo mukwate ku mukono mugende mpola paka tujja kutuuka mu Uganda empya. Very briefly in English manya abamu kusaide no muyinza okuba temutegeera bulungi English but our young people from Nakawa understand English. Now I'm talking to okitegeera kati twogera oluzungu there ate ategeere mujja genda ku bayuti baffe bali okuva Nakawa bagambe Rope yagambye kyawo mu luzungu bajja kuvunulira obuze namazi feri Nakawa tubeera tukampeininga mu luzungu Mr. President Basudiabo. We want to welcome our leaders that have joined us, specifically Councillor Namazi Olive. We have waited for you. You are very welcome. We've been coordinating, working together in the constituency. We are glad that now you are part of the family. There's other leaders that are coming to join us. We said that each time we have a press conference, we will have people joining us. There are those who are coming from far. We told them you won't find us because this will be a short press conference. But at the next press conference, we'll be unveiling leaders at every opportunity because we have several of them that keep wanting to join us. They are all welcome, regardless of where it is that they are coming from. You have joined a hardened team. It is tough on our end, but we know you are tough. Yes. You have got what it takes. We'll keep going. We did see that the UPDF Amendment Act now was assented to, it became law. And as we said the other time, we are going to challenge this in courts of law. We are waiting for the Gazette to be outed with this law. And as soon as we get a copy of that Gazette, the following day we shall be in court. Because we are ready.
Our legal team is ready. The reason we said we shall challenge this, number one, we in a way are pushing the judiciary to say, please stand up and fight for your space and fight for yourselves. Because the Supreme Court, among its orders, said civilians should not be tried in military courts. Even military persons whose cases are offenses, alleged offenses are provided for within the Penal Code Act and others, take them to the civilian courts. But Parliament decided against our advice to go against the law, because Article 92 of the Constitution says you cannot do that. When a court of law passes an order, issues an order, you cannot violate it through legislation. That's number one. Number two, there was no consultation about this process. At NUP, we received the letter inviting us a couple of minutes to the meeting. How do you do that? I saw Uganda Law Society complaining and others too. So there was no consultation as is envisaged under the law. So we are challenging this piece of legislation for those reasons and others. Our hope is that the judiciary will stand up and fight for its right, for its space, because the space has been infringed upon. But as we have said several, as a people, we all must come together and say no to these injustices. Injustice, bad governance will affect you. It might not come right now, but in a short while, it will come. Many times when we are talking about these things, the brutality occasioned on our people, the Eddie Mutwes, the machetes and others who are being held illegally, there are those who keep quiet and say, well, me, I don't have a relative in jail. I am okay, I have my job. But bad governance will come to your doorstep. As we saw recently with the express penalty scheme, Ugandans spoke in unison, something we were proud about. We said now it's not just us leaders, everybody is speaking out. Even those who for a long time have thought they are comfortable, some belonging to the NRM, I saw them speaking out about this injustice on social media. Why? Because that's what bad governance does. It will visit you wherever it is that you are. And so we all must collectively say no to bad governance, because it will come. It will come. I saw recently the arts teachers who are speaking out, and we are glad they're speaking out. For there to be unison, for there to be fairness, government decided to increase the salary of science teachers, and that is good, because we have always said they all deserve a pay rise. But don't do it for just one. And we are not saying now reduce the salary of the science teachers, which you increase. No, that's what we wanted. We are only saying don't do it for one lot and not others. That's unfairness. We have spoken about these things in Parliament and elsewhere, and we kept saying, but teachers, arts teachers, humanities teachers, we are speaking out for you. Where are you? Stand up and join us in this fight. And we are glad that they have joined in. They are out there protesting and challenging this unfairness. That's what has got to happen for all of us, to speak in unison and say no to bad governance. That's why we are headed into an election. And for us, we are saying it's going to be no ordinary election. We are headed for a protest vote. We are protesting injustice, bad governance, brutality, corruption, all manner of ills occasioned by government. And we believe that the people of Uganda are going to rally behind this cause so to take this country forward. We are glad that even the elderly, for a long time people have always said we are just a young people's party, and that's okay. Uganda is predominantly a young nation. But we are glad that even the elderly are joining us. We won a couple of seats among the elderlies yesterday, as you saw. Why the elders are saying, but this government here, some of them served it for a long time. Some of them participated in bringing it to power. And all that government does for some of them, not even all, is to say we shall give you 25,000 shillings every month. What does 25,000 shillings do a month? This is somebody that has got to eat, that has got to go to hospital many times, they're unwell and so on. And for some of them, actually that money is spent on them expending transport to go and fetch this money. And so they're saying they're tired of peanuts. And that's why they're saying, no, we must rally behind this cause for change. Abakadde kanu kakadde mu lulimi olwo. Abakadde abamu ebbanga ne babadde bagamba gavumenti eno simanya kati tulaba kakatulo naye bageze okulaba nti otulo omuntu asuze enjala nga talina bujjanjabi. Abakadde nabo ne bakoowa. Gavumenti eno kye yakola
kugamba nti kakati abakadde tujja bawaayo ate no si bonna abamu twala 2.5 buli mwezi sente za seegi naye abakadde emitwalo 2.5 omwezi ezo zinaagula emmere nezibajjanjaba nezikola n'ebirala tekisoboka ate nga abamu ne transport gwe bakozesa ogenda okukima sente ezo muyitirivu oba oliawo nga zonna ziwedde nawo so kati abakadde nabo baga nti gavumenti eno abamu baalwana ne bagireeta mu bukulembeze yabeerabira kyovudde olaba tugamba tukwatire wamu tubasiibule. I thank you, ladies and gentlemen, for listening to me. Do allow me now to invite this man is a presiding apostle. He is a lion from his area, and that's why we call him Italani Yaba Masaba, meaning the lion of Masaba people. The deputy president in charge of Eastern Uganda. Please come and talk to us, sir. People power. Our power. People power. Mr. President, and all protocol observed, ours is to usher you in because the gathering is waiting to hear from you. First and foremost, I'm humbled deeply to have again received your trust and confidence, to have had my mandate renewed. And mine is ours is to make a total commitment to fully dedicate our energies and the service to the vision and the mission of our great party, National Unity Platform. Allow me request my colleagues, one after another, to come and I just have a remark to make before we eventually usher you in. Comrades, please. Oritia! 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 Your Excellency, congratulations upon your new office. We are very honored that you still made and took a leap of faith and appointed us, and especially me. I want to thank you so much. I have a brief acceptance speech because this is a very serious office. It's not business as usual. I am the Deputy President in charge of Northern Region. Good politics is indeed at the service of peace, and that's what you are practicing. This is a day of affirmation. A celebration of our identity, dignity, voice, power, resilience, liberty, even at the most hostile environments. I stand here in the name of freedom and in full confidence. Few will have the greatness to bend history, but each of us can work to change a small portion of the events. And in the total of all these acts will be written the history of this generation that you are leading, that you are inspiring, that you are awakening. My reflection for all of us, our core values: discipline, reliability, integrity, inclusiveness, fidelity, patriotism, and service. No. Our vision is to establish a free, united, prosperous, and democratic Uganda which empowers citizens, adheres to the rule of law, and provides equal opportunities for all. The way you have led and steered our struggle to end dictatorship, oppression, exclusion, intimidation,
has its modus operandi as largely entrenched in the individual human freedom and dignity, full and equal participation. You have done that. We are pilgrims of hope in participation, mission, and communion. What is different in 2025, 2026? What is different for us? We must eliminate polarization, exclusion, and division, which the regime is trying to plant in us. Such division among the team compromises our ability to effectively witness or appeal to the life and dignity of the human person in our party. We must unlearn, learn, and relearn. Good politics is at the service of peace. We stress the need for politics, and you have stressed the need for politics to serve the common good. It's in my heartfelt hope that beyond the concrete and necessary resilience that we exhibit, every initiative may be a level of hope going forward to generate an attitude of trust in the future and in the others, whoever he, she, or they may be. Our responsibility is great, especially towards the unborn and the dead, the young, the old, the women and the men. May they see in us that may they see in each one of us under your leadership that give us total trust and encouragement, and may we ignite in them their talents and also enable them to be leaders at all levels. You have done it in practice. Call to action as I conclude. To humanity, to all of us, here and abroad, we have a citizens' compact premised on the notion of humanity, Ubuntu. You are because I am. Since I am, therefore we are. We are stronger together. Let's walk this uphill rough road together in faith. Don't pull us down. To my appointing authority, we must deliver to the commitments in practice and must be seen to be doing this boldly, deliberately, and as a call. Trust is earned and must not be taken for granted, but rather guarded very jealously at all costs. We have been entrusted. In 2021, I committed to the 3 Gs. Today, I add the 3 Cs: charity, creativity, clarity. The pledge includes promises to practice clarity, to form our conscience well and be open to dialogue, and to work with others on creative solutions. To the fallen, the missing and unborn, you have not died in vain. You will and should not be born in vain. I am but only human and have and will make mistakes. Be my mirror. Never give up on me. I'm a small pencil in the hands of the Almighty and the community to write his letter of freedom, safety, and security. People power. Our power. People power. Thank you, my colleagues. Say people power. Our power. People power. Mukama wanje, President witu, Musinguzi, ninyenda kutwaro mu kishogo okukwebaza nyowe nk'omuntu ahabwo kunyikira omugisha gwo kuhereza nka deputy wawe omu kibiina eky'ekirungi ekya National Unity Platform. Ebyanje nibikye munonga konka n'okukwebaza kandi nkongera nkahiga on behalf of Western Region. Ngwitwe netukureba nk'etaara, netukureba nk'omushana, netukureba nk'ekitonto ekirugira Ruhanga, kandi tusiima Ruhanga kureba ngu omu Uganda yoona niwe wiyatoliine kugira ngu otutware omu maisho.
President nitukwikiririzamu twine Ruhanga aha side yitu nitumanya ngo ibirabiri na mukaga ezitari hari twabuzaye myezi bwezi entebe mukama wanje tugirimu batahi banje abaryaneki obwire obutari bwahari itwe hariho ebiwayi bibiri proposers na opposers obwire obutari bwahari nitwe proposers aba bariyo nibateeka amateeka bari kugira ngo nibagateekera itwe ago mateeka genyine nigo garabakwati so president n'obutirezi buhango turi enyuma yawe itwe omu Western Uganda twine ngombo eri kugira ngo tube manzi nk'abajurizi ba Uganda twehireyo cyaba nikimanyiso kufa nituza kufa but turyahandiko mu bitabo baryatushomaho n'obutirezi buhango mukama wanje nikiriza nkushabe uyije ugambe n'abantu bawe we bari munonga. Thank you very much, Comrade Deputies. People power! Our power! NUP! Bana kati munsasire bwembera mpuliranga nyina ba Deputy President abakabi bwe batyo. Ate waliwo omu ali Bulaya ataliwo nebo yegattako kiba kikwafu. Very, very honored to serve with you, Comrade Deputies. Banange mwena abakunganye wano leero bakulembeze banange ba Deputy Presidents, Leader of Opposition, Secretary General, ba MPs mwena abali naffe leero, bawagizi baffe mwena abatulaba eyo ku mikutu tubasanyukidde okwogerako nammwe mukama mulungi era ekiseera kyonna ebigambo bijja kuba bitono olwaleero naye njagadde nange ogatta eddoboozi lyange kuli abalala okwaniriza Comrade Nalongo Namazi atwegaseeko olwaleero. Kituufu nkukubya akaama wano nti tubadde tukwegombera wala batugamba omukyalo yaweereza obulungi nga minisita Mulamba then bwaze n'atwegattako kya kitiibwa nnyo. Nja kwebaza okusingira ddala abakulembeze baffe abatwala Nakawa yonna, Right Honorable Ssenyonyi, Comrade Nubian Lee, Comrade Waiswa, obukulembeze bwaffe bonna bonna obw'e Nakawa mutukoze bulungi nnyo. Nakawa n'oyo alimu ekyama kasitolo zaako bwoti oyinza obutaba Nakawa. Mwe mwali mumanyi nti Leader of Opposition alive Nakawa alikola ebya Nagwano. Kati ndaba abakulembeze bangi ab'amaanyi beeswanta okuva e Nakawa eyo n'ebyo kambikomyawo. Mwebale nnyo abantu b'e Nakawa tuweereza abakulembeze bwe batyo. Tetusobola okubalaba era nitukuba tooki mu busobozi bwabwe. Ne basebo ne bannyabo mu abalonzi b'e Nakawa mwe musalabo abakulembeze abo ne mubawa mandate ne bakola emirimu egyo. Si kubasabira buwagizi naye nammwe bye bakola mubiraba era bwe banajja mubalabiranga ddala. Ye lwaki sibe Nakawa? Njagala okuyozaayoza abakulembeze bannange abalondebwa ku Delegates Conference n'abalala ababadde appointed. Mbaniriza ku lukiiko lwaffe olukulembera eggwanga lyonna. Tukyogeddeko nti katukyali executive eya ekibiina ekikulira opposition. Ne mu bbanga ttono nnyo mujja kuba National Executive Committee eya ruling party ekibiina ekinabeera mu buyinza. Tubenyumirizamu nnyo tubeebaza emirimu egy'enjawulo gye mukoze egy'enjawulo.
omonga mwe muli abantu nga Comrade Nyanzi Mutu wa watu sebo webale nnyo omulimu gutukoledde mu mobilization era twesunze ate obusobozi bwo n'obumanyirivu bwo okulaba nga ate obussamu oyo akudidde mu bigere atambuze omulimu ogwo nga gugenda mu maaso. Mu kiseera ekitali kyawala tujja kubeera ne handover ceremony nga mukulu Buwembo akwasibwa ofiisi mu butongole eya Ssaabakunzi agenda akunge atankule ground. Njagala n'okuyozayoza mwenna abalondeddwa naddala abakyala n'abavubuka. In fact kampite Honorable Kabuye jangu mu ddakiika 2 otubuuzeeko. Honorable Kabuye ye Ssaabavubuka waffe omujja adidde honorable zaake mu bigere. Era engeri gye tuli mu kaseera ak'abavubuka sebo tufuye akagambo eri abavubuka b'eggwanga. People power. People power. NUP everywhere. Mr. President, obukulembeze bwa NUP mwenna abawagizi baffe basawo ne bannyabo erinnya Kabuye Frank Kibirige omubaka wa Kasanda ey'Amaserengeta mu Parliament ate akolanga minisita mu nsonga z'abavubuka n'abaana mu ggwanga Uganda mu gavumenti yaffe eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era neebaza ekibiina ne bannakibiina abanzikiririzaamu ne bankwasa okulembera abavubuka baffe mu lutabaalo olununu eggwanga lyaffe Uganda. Bakadde baffe nga President wagambye era n'abakulembeze abavudde waggulu tuli mu kalulu ak'abavubuka. Akalulu kaneeno gwe musingi ogusookebwako ogwa protest vote gye tubadde twogerako. Twagala okununula ebifo byonna ebirondebwamu ebyobukulembeze okuva ku byalo byaffe. Naye abavubuka ffe abakola ebbendobende erisinga obunene ery'eggwanga lino Uganda mu kyo tulina okulabikira ku mmeeza ezisalirawo eggwanga Uganda. Twasanze okusoomoozebwa Mr. President ne ku kyalo kyenvaako ne ku muluka gwenvaako we baawulira ebitambula n'amanyi ge tubadde tuteekamu ne tutuuka nga n'abaana baffe abamu abazze okwesimbawo musanga NRM yabawandiisizza nga bali mu bisenge. Ate bwe batuuka okulaba foomu ne basanga 2 eza NUP ze bakomyawo tibano baba nominations emirundi 2. Ne weesanga nga gwe baadde balina okuteeka ku kyalo ekimu bakamwokya bamusanze atajjidde mu register eziri Makerere. Ne weesanga nga badde alina okulondera e Kavule bamukanyuza ate ali bwayiise nga bagezaako okuggyawo n'okusaasaanya obuwagizi bwaffe. Naye okusaba kwange eri abavubuka wadde okusoomozebwa okukona kwabaddewo twasobodde okunominatinga ennamba ewerako era tukyebaliza Katonda. Mbasaba mmwe abavubuka abakwasiddwa omukisa okuba nti mwanominatinze mubeere basaale okuyimirira mubeere abakulembeze ab'ensa. Obululu buno bwe tulimu obwa college vote kibasinga okukozesa ziba nsimbi nga bagula mmwe okubajjako obuyinza nga baterawo ebitole eby'emmere ebitole ebiva mu mmwe ebintu byammwe byennyini bye bagaana obakolera ebibajjeeyo okulwanyisa ne babibaddiza ng'obulabo okugula integrity yammwe. Mbasaba muyimirire mulwanirire obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Mubeere ekyokulabirako ekinasikiriza abo bonna abatunuulidde ekibiina kya NUP ne bakkiriza nti ddala tebaakola nsobi era bajja tukwasa obukulembeze okuva waggulu. Neyanziza nnyo mukama wange omukisa guno gwompadde era obubaka butuuze katinzikiriza obankuleka okwogere neyanziza mukama wange. People power, our power. Thank you, Mr. President, the NEC members, comrades, members of Parliament. My name is Frank Kabuye Kibirige, the MP for Kasanda South, the Shadow Minister for the Youth and Children, and also the Secretary for the Youth at NUP. Ladies and gentlemen, I want to take this honor to thank the delegates that trusted me and handed me the mantle to lead the young people in the revolution we are in as the National Unity Platform.
I don't take it for granted. I know it is a duty that will come with sacrifice, but I'm yet and ready. I'm ready to take on that sacrifice to see that we liberate this, our country, Uganda. Mr. President, allow me to speak about the ongoing youth elections. We have faced many challenges, especially the young people that try to nominate on the opposition, specifically the NUP. We found the registers tampered with. Voters and candidates were misplaced and taken to different locations which they did not subscribe or register for. Our people were denied access to the registers to confirm the details of the different polling stations where they have to stand to represent our people. But that did not shake their faith and belief in being leaders to lead the revolution that we are in. And although we had all those challenges, we were able to nominate a good number of these our candidates, and they are ready to serve. My message: I know we might not have nominated at all villages, not in every district, not in every sub-county or parish, but I believe even with the few numbers that we manage to nominate, if we work as a team, if we stand on integrity, and let it be our core value and discipline to see that even in the few numbers that we manage to nominate, we stand by those that represent the values that we stand for, and we stand with those that represent what we have been speaking, we shall be able to win these races. We shall be able to get leaders at district, parish, sub-county, and even to get councillors at all levels. So I call on my young people, young fellow comrades, I know it is our time, and we shall do this. The sacrifice we have to take is not even more than what our comrades have paid yet. So we have a lot to do to see that we liberate this, our country. And I believe together with all these mighty leaders, we shall be able to conquer and change our country and build a new Uganda. Thank you so much for God and my country. Kunga Kabuye Kunga, Kunga Sababubuka Kunga. Thank you very much, Comrade Kabuye. That's our youth leader. Mwina Chemugamba. Thank you very much, Comrade Kabuye. We're very, very proud of you. Abyogeddeko byonna ebikwata kalulu k'abavubuka nti ebitundu ebisuka ekinana ku buli 100 abantu baffe babalemeseza. More than 80% of all places across the country, they blocked our youth leaders from nominating. Lwaki? Kubanga batya. Bannange Malcolm X yatuyigiriza nti omulabewo kyasinga okulemesa okukwatako kyoba okwatirako ddala. Njagala kino kibalage nti regime ya Museveni etya kyebayita akalulu kubanga awo terina chansi yonna. Bwebatwala mu kalulu kaba kaweddemu. Reports zetufuna okuva yonna ewaffe Kyaddondo akaba kadde konna twakaswipinze. Akabantu abaliko obulimu konna twakaswipinze. Baali balowooza bo ti NUP abavubuka bokka era ne balemesa abavubuka okwewandiisa mu bitundu ebisuka 80 ku 100 okwetooloola eggwanga. Ne balubira mu kabakadde n'akabaliko obulimu. Ako twakawose buva. Bannaffe abamu balina enteekateeka okuwakanya mu mateeka bino ebyakoleddwa era tubivumirira. Naye kugatta eddoboozi lyange kulyasa abavubuka waffe buli we banominatinze omuvubuka w'enkyukakyuka naddala ba National Unity Platform mubawagire buli kifo tukyetaaga bassebo ne bannyabo. Kubanga abavubuka yemwe emiti eno eggwanga lyammwe. Ekyo nno njagala ate kyongere okutulaga importance ya protest vote gye tugendamu omwaka ogujja. Baafuba nnyo okubakyayisa ebyokulonda ne bakozesa n'abamu muffe mu opposition okuba dissuadinga ebyokulonda mu bikyawe kubanga awo tebalina chance.
twagala okubakubiriza abantu muba encouraging baveeyo kubanga bangi ku bantu baffe batya okwekalakasa ate n'abasinga obungi batya okozesa enkola endala era tuzze tubagamba nti ffe tuli non-violent naye we tulaba awali amaanyi gaffe tukozesaawo nnyo bano abantu batya akalulu njagala okubakunga bassebo ne bannyabo mwenyigire mu kalulu akajja abeesimbawo mwesimbewo ndi musanyufu nnyo okulaba nti ekitebe kyaffe kya NUP tekikala yensonga lwaki n'olwaleero tusinkanye wano twogereko nammwe bannamawulire ne meeting zaffe tuzikolera wano kubanga abantu naddala abavubuka baawulira omulanga gwaffe ogubakoola baveeyo beesimbewo nammwe muveeyo muwagire abantu abakiikirira ebyo ebibaluma ate temukoma okwo mubalonde akalulu kano tukanoonye akalulu kano tukalonde akalulu kano tukakuume bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire so mwenna basebo ne bannyabo mwenyigire mu protest vote ya 2026 kubanga eyo option yokka egenda tujjako nakyemalira naye ate ekyo tukikola okwetoola eggwanga lyonna ne ku mitendera gyonna ku buli level nakigamba abavubuka era nammwenziramu kibagamba tituli mu kuteekateeka Uganda empya si kujjako jasi omubbi omukulu Museveni nedda babbi banne bonna kuva ku LC1 era bwe tunagenda mu Uganda empya mishoni yaffe step esooka ya kujjako dictator tujja kuba tetumaze nedda tunogenda mu maaso netuteekateeka eggwanga eppya lyetugenda okweyagaliramu buli omu ku ffe lyagenda okuba nga yenkanankana ne munne amalwaliro nga sigakekwa emirimu nga sijakekwa ng'obwenkanya buli omu abufuna ekyo kigenda kubaawo nga ffenna tulina obukulembeze nga kansala wankyukakyuka nga MP wankyukakyuka nga meya wankyukakyuka of course nga ne president wankyukakyuka kino tukikola mu linnya ly'abannaffe bonna abo abaatemulwa abo abaabuzibwawo n'abo abali mu makomera watali musango ba Edi Mutwe ba Akireo ba Smart ba Gaddafi ba Bobby Yanga ba Muyudi ba Wuma Lukato sisobola bamalayo so byonna tubikola mu linnya ly'abannaffe abo ate tubikolera bannaffe bokka b'enkyukakyuka naye n'abo abasaavinga mu eno gavumenti ennakyemalira nabo babonaabona okugeza mwenna mujjukira nga tugenda okunominatinga kansona Lukoola abajjatu bwe bajja ne bakubakuba buli omu naye omukyalo oyo gwe bayita Meja Wuma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo ogusajja ogwa jaati ogwali gukuba munnamawulire abaamenya tawa okugulu omukyalo oyo yali komanda waabwe yajja n'asikayo omusajja n'agamba totta muntu naye omukyalo oyo okuva ku olwo baamukwata ne bamuggalira mu basement bamutulugunya talabanga ku looya talabanga ku mulamuzi naye baamulagira bamusibe bamutulugunye bamuyise mu ngeri emmalamu ekitiibwa lwaki kuba yagaana abeyita abasirikale okola ebikyamu nga bali mu uniform so nabo tubalwanirira ng'ogyeko omusaala gwabwe gwe mbagamba bulijjo ndigwo tugenda gwongerezaawo nga lumu January abapoliisi n'abasirikale naye nabo beetaaga eddembe lyabwe Honorable Ssenyonyi abannyonnyodde nti Museveni yayisizza ekiteeka kye kyetugenda okyalenjenga mu kooti ate bwe tumuggyako nakyo kirina omugoberera nakyo kirina okuvaawo kubanga twagala oba oli w'amagye oba oli wa poliisi oba owagira gavumenti oba togiwagira nga buli omu eddembe lye lisibwamu ekitiibwa ekyo kyetuliko ekyo kyetugenda okutuukiriza nga Katonda ye mubeezi waffe nga nammwe abantu mwe bawagizi baffe bassebo ne bannyabo munzikirize embiddemu mu luzungu mu dakiika ntono nnyo. I join my comrades to welcome our new member Honorable Namazina Alongo from Nakawa, and I thank the leaders of Nakawa for constantly scouting out for the best leaders to join us.
We have hope in you, and we guarantee that the hope you have in us will not go to waste. I also want to congratulate the new NEC members, those that were elected at the delegates conference and those that were appointed. Let's go to work. Let's hit the ground running. We've heard from Honorable Kabuye, and we've heard from other leaders, including the Secretary General, of the misbehavior, of the shabbiness, and of the impunity of this regime. We are aware that they locked out most of our youth leaders that wanted to aspire for youth leadership. In over 80% of places in the country, our young people were blocked. We condemn that and we will fight back against that. But again, like Honorable Kabuye guided, those that were successfully nominated, let us ensure that we support them and vote for them, because every position matters, especially in our desire for change. This should be evidence that the regime is scared of you, the people. They are scared to be put on a pedestal and judged by the people. They are scared of elections. You know, Museveni is a chronic fearer, if that word exists, Honorable Senyonyi. He's a chronic fearer of fair competition. He has never won an election. Museveni tawangula nkoka luko nakona. So atia akalulu. Kanape tumukutejeke tumuwalabanya tumutwala mukalulu. Tumutwala mu bantu basalewo. This that they're doing is evidence that they are fearing you. Therefore, let us drag them to the polls and beat them there. I encouraged all of you to rise to the occasion and offer leadership. And I'm very proud that so many of our members, especially young people, have presented themselves for leadership. We are meeting here in our former headquarters because our main headquarters is impassable. People are picking and returning forms because they desire to join us in leadership, courtesy of the National Unity Platform. Please support them. We are standing with them. This inspires me to encourage you even more to take part in the protest vote of 2026. Let us chase away Museveni and Musevenism. Carry the National Unity flag umbrella with pride. Sabakonja zikakwayo umbrella chali wange. Basebo ne banyabo mukalulu ketugendamu. Kino ekyokulwanyisa kyemulaba Museveni akirabanga mizairo ze Iran. Mukwate umbrella n'omugiraga abantu. Fenga benkyukakyuka, fenga ba NUP tugenda basindikira abakulembeze era tuli mu kwesunsula kati. Buli mukulembeze anaabasunsuddwa ajja kujja nga kutte umbrella eno. Olaba umbrella kola ki? Sebo webale nnyo webali yega. Finally, basebo ne banyabo. No, I was speaking English. Thank you. Finally, ladies and gentlemen, I want to remind all of you that this that we're doing, we're not doing it just for ourselves. We are fighting back on behalf of our brothers that are not able to be with us today because they're either dead or disappeared or detained. Many of our friends, including Eddie Mutwe, Gaddafi, Smart, Bobby Young, Omar Kato, name it, they are in detention without any crime. This we're doing for them. But also this we're doing for those that are beating us, those that are jailing us. We know that it's not their doing. For example, you all remember a lady called Major Auma. When we were raided at our headquarters, as we went to campaign for Honorable Nalukola, the so-called JAT officers came and started beating up everybody. They broke Towers' leg, they beat up female journalists, and this lady came to restrain them. We are informed that now she's under detention, undergoing torture and dehumanization.
only because she dared to stop impunity. We condemn that. We are fighting back against that, and we are going to stop that by the grace of God. Thank you very much for listening to me, for God and my country. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you very much. The principal. Thank you so very much, Mr. President, for that powerful speech. Thank you so very much, the media. God bless you. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Thank you so very much. Let's have the anthems. Thank you so very much. The national. That one national anthem. Thank you. DJ, you always play the national and then the other one last. Thank you so very much. Reverse order at the end. The boss has realigned me to the facts. Thank you so much. As you have understood. Thank you so very much. We have an artist, but you will perform at the next presser from Nakawa. Thank you so very much. God bless you and have a nice day.